call upon you, Mr. Rubongoya, not dare to miss, because I am very disappointed by those that missed in the national debate. He has a case to answer before the people of Uganda about a service award that he gave to himself, when the national unity platform gave him an opportunity. Tandise n'obutambi bubiri, akatambi akamu kabaddemu omukulu amanyiddwa nga Luzzi, ate akatambi akalala nga kalimu David Lewis Rubongoya. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki the National Unity Platform ate nga mukadeke kamu Luzzi ye yeesimbyewo era nga yeesimbye ku David Lewis Rubongoya. Buzibu ki obubadde era kiki ekitutuusizza eddakiika eno wano mukwano gwange ali mu kulaba YouTube channel eyagaliwo. Kyolaba ku screen ye artwork eyadesigningiddwa TV emanyiddwa nga NBS TV. Wabaddewo debate ebadde etegekeddwa era ng'eno etuumiddwa Kampala Central Debate, mwe babadde bafunidde abantu 7 abeesimbyewo ku kifo ky'omubaka akiikirira bannakampala, Kampala Central Member of Parliament. Kati ekifaananyi kino mulimu bano bonna nga babadde bakubeerawo olunaku olwaleero olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba 2025 ku TV eya NBS, era nga bonna babadde bawandiikirwa amabaluwa ne bayitibwa, wabula egibadde gisinga okubeera emitwe emikulu ye Luzzi wamu ne David Lewis Rubongoya. Luzzi atera okuyitibwa Honorable Luzzi era ntera orifaringa erinnya eryo si ndi no honorable mu parliament. Waliwo gwe nalabye nga kimukutteko n'agamba no, tomuyita Honorable Luzzi, muyite Luzzi. So David Lewis Rubongoya wamu ne Luzzi olunaku olwaleero babadde bakugwisanya bwenyi ekiro kya leero ku ssaawa 4 ku NBS TV live. Wabula njagala okutegeeza nti debate eno terimu bano bokka babiri, erimu n'abalala. Bw'ojjako bano ababiri waba wasigaddeyo abalala 5. Kankwitireko kale mu bantu bano Kipayopayo Misinde tumanye abantu bamwe abeesimbyewo ku bwa MP bwa Kampala. Kati tuddeyo ewa NBS TV David Lewis Rubongoya olutalo lwe balimu oluzibu ennyo kati ate wamu ne Honorable Luzzi. Mu kifaananyi kino mbadde nkugamba nti ababaka abeesimbyewo kuliko David Lewis Rubongoya, owokubiri ye Hajat Minsa Kabanda wa NRM, Rubongoya National Unity Platform NUP, then addakaawo ye Abraham Luzzi oyo ali ku Independent Akabonero TV, then addako ye Moses Muhanji ono nno nga ye president w'ebikonde mu Uganda ali ku Independent Akabonero Saawa, addako ye Nakuya Aida ono nga ali ku kibiina ky'owekitiibwa Mpuuga the Democratic Front DF, then omukyala Kushaba Susan balaga nti ali ku Patriotic League of Uganda PLU eya Genome Horse, of which kyenkakasa nti ekyo kisinde businde. Addako ye Abdallah Walangarira omukulu oyo ali ku PFF. Kati bano bonna babadde basuubirwa okukyala ku TV ya NBS leero babeere mu Kampala Central Debate oba okukubaganya ebirowoozo wakati waabwe nga bannayuganda batudde ewaka ku mativi gaabwe beekenneenya n'okulaba ani ku bano eyandibanga yagenda okunywa mu banne akendo bwe tuba twogera ku birowoozo ababaka bye balina, olw'ensonga nti omulimu gwabwe gwa kugenda mu parliament ne bawaayo ebirowoozo ebikiikirira abantu abo gye bava, case in point bano Kampala gye baagala. Kati tubadde tuli awo David Lewis Rubongoya alina ekintu kyakoze ekiresa abantu bangi nga bawaawadde. Naye kati tusooke tuve ku kya David Lewis Rubongoya tugende ku bano Rubongoya ne Luzzi nga bwe babadde balina okubeera nti babbinkana olwaleero. Luzzi olwafunye obubaka oba okuyitibwa kwa NBS TV, ebbaluwa olwagifunye n'arekodinga akatambi kano ke yarekodinze mwe yagambidde David Lewis Rubongoya nti tageza okubulawo mu debate eno gye balina olunaku olwaleero
era namugamba nti ajje nga yeetegese olw'ensonga bagenda mu debate egenda okubeera enzibu ennyo abaaliko mu ssomero ebya debate nkakasa mubijjukira bulungi minywanyi gyange. Ladies and gentlemen, this is Abraham Luzzi, your aspiring member of parliament for Kampala Central for the year 2026-2031. I received an invitation from NBS, one of the best and profound stations in this country, for a national debate regarding Kampala Central. I call upon all those ones that are contesting against me that this is the chance they have to exhibit what they have for Kampala Central and the nation at large. I therefore applaud and call upon all of you, having heard that some missed in the national debate organized by NBS, where some candidates, especially from the NUP or National Unity Platform, did appear and absconded. I therefore call upon you, Mr. Rubongoya, not dare to miss, because I am very disappointed by those that missed in the national debate. This is upon you now, the National Unity Platform, and all those that are in the organization. Make sure you disseminate this information to him, whether by his telephone or social media handles or by any other way that he doesn't miss. We would want, I personally, to hear from him, and if at all I see any information in anything that he's there to debate about the development of this country, I may incorporate it in the event I'm elected, because I believe I am the best suited candidate to represent Kampala Central at the national level and even more or beyond, for God and my country. Gambo ebyomukulu Luzzi ya recordings akatambi ako nga yakafuna ebbaluwa okuva ku NBS. Era mu katambi ako yagambye nti ye ayagala kwesimbawo ku lwa Kampala Central ne yebaza NBS TV olw'okuba yabadde muwadde omukisa okujja mu debate okukubaganya ebirowoozo ne David Lewis Rubongoya n'abalala bwe bali mu lwokaano luno. Mukaddeke kamu mwana mulenzi oba omukulu Luzzi yagambye nti ayita bonna bwe bagenda okubbinkana babeerewo ewatali mbeera ya kwebuzaabuza. Era wano obwanga yasinze kubanga abwolekeza David Lewis Rubongoya namugamba nti muganda wange togeza n'olemererwa okubanga ojja. Era n'agamba abantu nti muweereze David Lewis Rubongoya akatambi kano omugambe nti nze mwetegekedde ne sekwetegeka yenna era njagala okuwuliriza ebirowoozo bye. Mukaddeke kamu tubiwanyisiganye. David Lewis Rubongoya wanaaba n'ebirowoozo ebirungi ennyo nteekateeka okuba nga mbigatta ku byange byennina. Ebyo byabadde bigambo bya Honorable Luzzi nga bwe yeeyita n'abawagizi be bamuyita Honorable Luzzi. So, what has happened? Buli muntu abaddeawo ng'alindirira okuwuliza n'okulaba obubaka obuva ewa David Lewis Rubongoya. Tubadde tuli awo mu ttuntu ly'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba 2025 ng'ekiro kya leero debate wegenda okuba ng'etojjera wakati wa David Lewis Rubongoya, Honorable Luzzi, wamu Ajati Misa, Kabanda Moses Muhanji, Nakuya Aida, Kushaba Susan wamu ne Abdallah. David Lewis Rubongoya awandiise ekiwandiiko n'agamba nti ntayi NBS ntayi temugenda kundabako ntayi sijja kujja temugenda kundaba mu bintu byammwe. David Lewis Rubongoya awandiise bw'ati nga bosobola okuba ng'olaba ku screen eddakiika eno mukwano gwange. To remove all doubt, I am not attending the debate for obvious reasons. I communicated that when I was contacted, I was surprised to see my picture on the flyer. Bigambo bya David Lewis Rubongoya mu lulimi olunyaanyembe. David Lewis Rubongoya olulabye akantu akabadde kalanga nti olunaku olwaleero naye alina okubeerayo olw'ensonga babadde bamuyitanga n'ebbaluwa baagimuwa. Awandiise n'agamba nti njagala okuggyawo okubuusabuusa kwonna okuli mu mitima gy'Abannayuganda. Amazima gali nti nze David Lewis Rubongoya sigenda beerawo mu debate eyategekeddwa NBS oba sigenda beerawo mu programu eyo ey'okukubaganya ebirowoozo. N'agamba olw'ensonga nammwe ze mumanyi obulungi. Era David Lewis Rubongoya n'atugamba nti NBS yabadde yagitegeezezzaako dda. Era ye yeewuunyiza bwewuunya okulaba nga akapapula oba ekiposta ekirangirira debate y'olunaku olwaleero nga naye
bamutaddeko. Kati kiri bwe kiti gwe mukwano gwange ali mu kulaba eddakiika eno oyinza okwebuuza nti David Lewis Rubongoya okusalawo obutalabika mu programu eyo olunaku olwaleero tayagala bwagazi kutuula ne banne balala kuteeseganya oba ekyo nja kugamba nti kikyamu oba si kituufu olw'ensonga wentuukidde okukola sitoore eno nga wakayita zikunukkiriza okuwera wiikisi 2 nga David Lewis Rubongoya bamukyaziza ku TVM eya NBS wabula ng'atudde n'owekitiibwa Mpuuga. Era David Lewis Rubongoya bwe yali ku programu eno nga ali n'owekitiibwa Mpuuga, David Lewis Rubongoya ayogera ebigambo eby'obukambwe eri owekitiibwa Mpuuga. Owekitiibwa Mpuuga we yayagala okuba ng'addamu eri David Lewis Rubongoya mu studio obuzindaalo bw'owekitiibwa Mpuuga ne buggyibwako. Olw'ensonga kaali kaseera ka David Lewis Rubongoya kubeera nga yayogera nabwekityo owekitiibwa Mpuuga bwe yandiyogedde kyandireetedde show eno okulabika nga amaloboozi gonna gawanikiddwa era nga gali waggulu. Bano baali bagasimbaganye era nga bonna balina bye baali bateesaako ku programu eyo eya NBS emanyiddwa nga The Frontline. In fact kansooke nkusampolingeko ku kyaliwo osobole okukitegeera nti owekitiibwa Mpuuga yatuula ne David Lewis Rubongoya live ku TVM ya NBS egenda okukyaza debate olunaku olwaleero nga wakayita wiiki 2 eyo show okubeerawo n'ate leero David Lewis Rubongoya n'agamba nti ntayi sijja. He has a case to answer before the people of Uganda about a service award that he gave to himself, when the national media platform gave him an opportunity. And that is what caused him problems. I think that is something he needs to explain to the people of Uganda than make ridiculous claims about NUP and all that. If he has any evidence, let him bring it forth. And just make those kinds of ridiculous allegations. But like I said, I wouldn't want to exchange with him because Simon, what we're dealing with are very, very important matters of national importance. We have a nation to deliver from the mess it finds itself in. General Museveni has mastered the art of, people, using all manner of people. And he does it best when an election season comes along. He wants to create discord, confusion and all that, so that instead of focusing on him, you're focusing on his surrogates and all that. And we don't want to be in that kind of situation. What I can say is the National Unity Platform is on course. The National Unity Platform is striving to change this country, and it will change this country. All we are asking the people of Uganda to trust us, and you can see it across the country. The pulse of the people can be felt everywhere, that the people of Uganda are saying that the National Unity Platform is the solution, is what is going to deliver them from the mess in which they find themselves. Gambo bya David Lewis Rubongoya. Nkugambye eyo video ya wiki zigenda kuwera 2 bucha show eyebaawo. Nga David Lewis Rubongoya ali live n'owekitiibwa Mpuuga era nga babbinkana butereevu mu studio. Ekitegeeza nti David Lewis Rubongoya ekyokutuula n'omuntu bwe batali mu kibiina kye kimu ne bateesa. Era ekya David Lewis Rubongoya okutuula ku NBS TV tekibangako kizibu. Olw'ensonga nti abadde nga akyalako era nga newe kuba kuteesa n'abantu abalala ateesa nabo. So just explaining okusinziira ku badde bagamba nti just yayagadde kutuula n'abantu bano. Eyo video gy'olabye ya weeks meka 2 emabega. Mukadde ke kamu wakati nga David Lewis Rubongoya agambye nti ye, in fact ebigambo by'olabye David Lewis Rubongoya yali apininga owekitiibwa Mpuuga ng'amugamba nti walya ssente era ekibiina kyaffe kyakukwatira mu kunyagulula oba okutwala ssente ze watwala, wabula saagala kuwanyisiganya naawe bigambo olw'ensonga ffe tulina eggwanga ery'okulwana okujja mu ddubi. Ebyo bye bigambo David Lewis Rubongoya yali agamba owekitiibwa Mpuuga, newakubadde nti owekitiibwa Mpuuga mukadde ako microphone yalina ebintu byeri mukolaakola ng'agezaako okwerwanako naye nga tawulikika. Kati still ku next media NBS weeva nesanyuka weeva. Olunaku olw'eggulo Deputy President wa NUP, Deputy President w'ekibiina ki NUP owekitiibwa Muwanga Kivumbi oba Honorable Muwanga Kivumbi yakyadde ku TVM
bwe yabadde ku TV eno omukulu alina okukyaza debate olunaku olwaleero Kungu Mahade ye yabadde akyaza Honorable Muwanga Kivumbi era bwe yabadde amukyaza n'amubuuza lwaki aba NUP tebaagala kujja mu debate. Honorable Muwanga Kivumbi yagambye era yayawukanye ku bigambo oba ekikoleddwa olunaku olwaleero Ssaabawandiisi w'ekibiina. Honorable Muwanga Kivumbi yagambye nti ye NBS bw'enaategeka ekikwatagana ne debate agenda kujja era ye mweteefuteefu. Lwaki ba candidates be batya okujja mu debate sabo kubaganya ebirowoozo ku Next Media? Is it a position of his party or oyimudde tugende tulumwe? Manya, I don't run a secretariat. Ekulemberwa Secretary General David Luzzi Rubongoya. Publicity w'ekibiina akola ne media ye Joel Senyonyi. Njababuuza mbadde busy nnyo mu field simanyanga kuntumira ne debate nze nga temunampita nze mumpite nja kujja ojja kujja nze mumpite oba mu luzungu naita abe butambala bayite boli nabo mu luka nja kujja kubanga tubadde wa debate ye Makindye nyanti kati debate munabisobola twabadde temuyina naku ne debate ye Nansana mwagenzemu namwe abe Nansana owamwe teyezo we Nansana muyina ennaku tusigaza ennaku 5 no se mu 7 okay endala tuzikola campaign tulina constituency abesimbyewo abavuganya mu constituency 5 obudde mugenda bujjawo. Well, so okay, what nakola eyebutambala njagala nkugambe kyekimu ndikyemukola kino kyo kituukawo. Gambo bya Honorable Muwanga Kivumbi, Vice President w'ekibiina ki the National Unity Platform naddala mu bendobendo erya Buganda. Wakati nga David Lewis Rubongoya aganye okujja ku NBS olunaku olwaleero, njagala okukubira tochi negamba nti tebitandise lunaku lwaleero, byatandise olunaku lumu emabega. Ba foot soldier waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Aiden Kalisa yafulumiza poste ya NBS n'ateekamu kicross wakati n'agamba to all NUP flag bearers say no to these biased debates. Mwana mulenzi Aiden Kalisa y'omu ku basajja banna NUP lukulwe. Posta gye yabadde afulumiza yabadde posta eya debate eyabadde ey'okubeerawo wakati oba gye wandiise debate ey'abantu b'e Nansana, more probably oba more importantly abantu ababadde beesimbyewo e Nansana ku bwa MP. Ojja kujjukira nti ne NUP e Nansana erinayo omusajja ow'amaanyi era eyaweebwa kaadi. Kati kyabadde kitya ku lunaku olw'Essande ennaku z'omwezi zabadde 16 Novemba omwaka 2025 NBS TV yakoze okuteekateeka okwa show era nga abeesimbyewo e Nansana babadde basuubirwa okujja. Kuno kwabaddeko Zambale Blasio Mukasa ku Run National Unity Platform NUP, kwabaddeko omukulu Harold Kaija ono nga yeesimbyewo ku kaadi ya PFF, kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Musoke Hamisi Walsimbi ono nga yeesimbyewo ku kaada eya FDC. Awo nno woolaba wabadde walina okuba debate eno eya Nansana municipality. Era nga omuntu omulala yabadde Henry Lubowa ono yeesimbyewo ku kaadi ya Democratic Front oba DF eya Owekitiibwa Mpuuga. Omukyalo omulala Kintu Florence ono ali ku kaadi ya Independent oba ali ku Independent. Then omukulu omulala ali ku kaadi ya NRM amanyiddwa nga Idi Bugagga Matovu. Bano bonna babadde basuubirwa ku Sunday essaawa 10 ez'akawungeezi wali ku NBS TV era nga debate gye babadde balina okubeeramu ye y'okukubaganya ebirowoozo nga bo bwe beeteeseteese
kulwa abantu b'ennansana live ku TV ng'abantu b'ennansana babeegese amaaso. Munnange njagala okutegeeza nti omukulu amanyiddwa nga Zambale Blasio Mukasa oluvannyuma lwa posi ezabadde zikoleddwa abaana ba NUP wamu ne ba foot soldier nga bonna bagamba nti tekikkirizibwa omuntu alina kadi ya NUP kugenda mu debate etegekeddwa TV y'abannaffe aba NBS. Zambale Blasio Mukasa yandiba nti okutu yabadde akunkumula era n'awuliriza n'atakolamu kwesisigiriza kwonna. Zambale Blasio Mukasa newankubadde nti yakolanga ku NBS TV ate nga ye TV yemu yabadde etegese debate. Zambale Blasio Mukasa yaganye okujja ku debate olunaku olw'Essande nga 16. In fact tugenze okutuuka olunaku olwaleero nga 19 nga buli muntu yeebuuza nti Zambale Blasio Mukasa waba teyazze mu debate eyaba esimbyewo okuvuganya ennansana ku bw'aba MP olwo Ssaabawandiisi anajja. Wabula tetubadde tutuuka mu tuntu leero Ssaabawandiisi n'agamba nti ntayi. Ekifaananyi ky'olaba mukwano gwange kye kyaba MPs oba abeegwanyiza obwa MP bw'ennansana bwe batyo bwe baalabise ku show olunaku olwo olwa Sunday. Zambale Blasio Mukasa nga he is nowhere to be seen. Abasigadde beebo era ng'eyabadde akubiriza programu eno oba debate eno eya Nansana Municipality MP aspirants debate ye mukulu amanyiddwa nga Kungu Al Mahad. Olunaku olwaleero wakati nga David Lewis Rubongoya agambye nti tagenda kujja ku NBS TV ngezezaako okukeberako oba omukulu Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP abadde ayinako ewalala ew'okulabikira ku TV olunaku olwaleero. Program gy'abadde nayo ebadde yakumakya ku BBS Terefina eyaffe era nga program emanyiddwa nga Zuukuka n'Ensonga. Ebadde ku ssaawa 3 ez'okumakya olunaku olwaleero era David Lewis Rubongoya attended without fail. Era programu eyo yo agibaddemu butereevu ebitundu 10 ku kinne waakyo. Awo ne wabaawo ebibuuzo bingi olw'ensonga nti internet wamu n'abantu abakozesa omutimbagano batandise okubeera nga bawenjawenja n'okuwunjawunja okulaba n'okwebuuza nti kiki ekyandiba nga kiviriddeko David Lewis Rubongoya obutakkiriza kulabikira ku mpewo za NBS TV mu debate eno ey'olunaku olwaleero newankubadde nga NBS TV yo agikyalako buli lunaku wabaawo okuba nga ayitiddwa. Kati kyenkoze nga tumaliriza ngenze ku mukutu gwa David Lewis Rubongoya bw'amaliriza okuba nga akola post eno abantu ab'enjawulo batandise okuba nga bateekawo komenti zaabwe ku kye balowooza ku lwaki omukulu asazeewo okuba nga talabikira ku TV eya NBS mu debate. Enda kuba nga nsampolinga comments zino mpola mpola. Olabamuyita Byarugaba Justus agamba nti what if NBS says no to NUP people until after January? Nti kati David Lewis Rubongoya omu ku bakulu mu NUP wabanga akoze bw'ati kati ate singa NBS evaayo n'egaana okuddamu okukyaza abantu b'NUP paka nga January awedde. Ono mukulu bamuyita Ninye Tabs munamawulire era musajja munoonyereza nnyo. In fact David Lewis Rubongoya agenza okukola post nga Ninye Tabs ye yagambye dda nti asibako ssente David Lewis Rubongoya tagenda kujja. Ati Ninye Tabs asanyuse busanyusi n'agamba nti bannange nze sinza admin ali mu page ya David Lewis Rubongoya nyini page Ensonga yazeetereddeyo nga bwe muzirabye NBS temugenda mulabako leero. Ono bamuyita Hassan agamba nti exactly 100% no need to. It's like me debating with Jajja Mbuga on issues of higher education. I'm a degree holder and he's just a senior to drop out. None bro. Ona inengeri jachi phrase nemu ngalinga alaga nti David Lewis Rubongoya abadde level nene nnyo okubeera nga agenda okusho eno. Rabamita Highlander NRM impunity feeds off media corruption
like a cockroach grows fat. Then at the same time, Andele agamba, but why would you appear on the same station for other discussions if the same station is the problem? Kati omukulu Andele anabuuza nti David Lewis Rubongoya lwaki obojja ku TV eno mu programs endala bwebanga TV yennyini yerina obuzibu yonga yo lwaki oba okyala mu programs endala ate eno debate yo n'ogaana okubanga ojjamu. Eno no bamuyita Kamoga Munaawa afulumiza ekifaananyi kino n'asazaamu David Lewis Rubongoya waabadde n'ateekawo ka red oba ka X agamba nti kati mukimanyi nti David Lewis Rubongoya leero taliiwo abasigadde bo bajja kujja. Ono bamuyita the general agamba nti but you always run to do interviews there kati you're scared of the debate kiki naye. Ono ng'agamba nti naye ebiseera ebisinga odduka n'okolerayo interviews kiki otidde buti interview. Then ono bamuyita Sekade Samuel agamba see the people they want NUP to debate with don't attend. Ono ataddewo ka video ka Honorable Luzzi yabadde ali awo ng'ayimbamu akayimbo oba akakibaluma kati gayo ono Sekade akataddewo n'agamba wama David Lewis Rubongoya eno togendayo laba omuntu gwe baagala atuule ateese ne Secretary General Mulamba ow'ekibiina ki NUP ogamba olinga agamba nti David Lewis Rubongoya tasaanye kutuula na Luzzi kubanga kyekifo ye video gye yataddewo Robamita Citizen leader. Your clarity is appreciated. It's disappointing but not surprising that they used your image without consent. Desperation always exposes itself. We stand with your decision and the people know where the real credibility lies. People power, our power. Robamita Yugi Citizen awandikidde David Lewis Rubongoya namugamba nti omukulembeze kyonnyonnyodde tukifunye bulungi era tukwebaza. Kinakuwaza nnyo okulaba nga TV eno yasazeewo okukozesa ekifaananyi kyo nga togiwadde lukusa. Kitegeeza nti baabadde bayaggayaga. Wabula ffe ekyo kyosazeewo nga David Lewis Rubongoya tukyaniriza. What about Mr. Uncle Sam? How do you even sit on a panel with an aspirant who only says that Sal is tall and she prepares for him breakfast? Agambye nti amma webali nnyo obutagenda mu debate eno otuula otya ku pano n'omukulu abeeraawo nga ye buli lwayogera agamba Sala is tall era nti amuteekerateekera ekyenkya oba giyite breakfast. Maama bakomenti nga babadde bakambwe abanyayuganda obusungu bwaki tugere mu maaso. Ono bamuyita Abasikaziwe agamba you are indeed taking your voters seriously. Thanks for being a listening leader. Kampala Central is truly yours. Abasikaziwe ng'agamba David Lewis Rubongoya nti amazima katuzudde oli musajja awuliriza abalonzi bo era webale kubeera mukulembeze awuliriza ebyaddala Kampala Central yiyo. Onagamba nti Maiga Robbins agamba dear sir, should we proceed with a legal case against NBS TV for using your photo without your consent? Maiga nno yayagala genda mu mateeka kukuba aba NBS mu mbuga kati abuuza David Lewis Rubongoya nti mukwama wange onzikiriza aba NBS tubawawaabire olw'ensonga bakozeseza ekifaananyi kyo nga tobawadde lukusa. Ekifaananyi kiri kye bakozeseza ekyokubanga balanga sho kyayogerako. Are we together? We are together. Kale tugere mu maaso. Robamita Scott Evans agamba nti notify Njala that you are busy drafting your victory speech as MP-elect Kampala Central. Scott Evans n'agamba David Lewis Rubongoya nti kubira Kagwanjala omugambe nti gw'oli mu kuteekateeka speech yo oba ebigambo by'onaayogera ng'omaze okuwangula mu butongole ekifo ky'obwa MP bwa Kampala. Ono bamuyita Crispus tumusiime agamba should the NRM also start to boycott NTV? Crispus ate ye obwanga abukyusiza n'agamba nti kati ky'ogamba n'aba NRM batandika okubeera nga tebagenda ku NTV. Ono bamuyita Umar Gocha agamba why attend to that circus of a debate ebitalina amakulu tetubiwa makulu. Ye Umar Gocha agiise circus agamba nti David Lewis Rubongoya togenda mwoyo circus mukama wange.
Bamuyita Rufus Ferguson agamba the organizers must be doing debates the same way one does wedding budgets. Add names first, confirm later. Mbu abategese debate bakikoze mu nkula nga boyinza okulaba abantu abategeka emikolo ye nti abantu osooka kubeera nga obateekako ku listi kati n'osooka ate oyogera nabo oluvannyuma. Bamuyita good luck agamba my SK I support you on this one. How do you even sit on the same table with an aspirant who shouts Sarah is tall and she prepares breakfast? Abantu bemulugunyiza Honorable Luzzi nga bwatera okuba nga ayitibwa nga bagamba nti naye lwaki Honorable Luzzi bagamba David Lewis Rubongoya tasobola kutuula na mukulu abeera nga ayogera Sarah is tall. Ricardo Malcolm, the NRM claimed you are spying on NUP and now they are abusing their spy. What the onagamba nti aba NRM bulijjo bagamba nti David Lewis Rubongoya mu NUP akolayo nga spy oba omuntu aliyo kubanga mbega. Kati agamba lwaki ate abagamba bulijjo nti Rubongoya mbega, lwaki ate batandise okumuvuma nga ate bulijjo bamuyita mbega, lwaki mbega waabwe baba bamuvuma. Ono bamuyita Nahaba Bruce agamba no doubt and I and all Ugandans are going to vote for you. Nahabwe nawa obweyamo bwe David Lewis Rubongoya nti bajja kumulonda. Ono bamuyita Ande 256 agamba otidde akasajja ande abuziza David Lewis Rubongoya nti mukama wange otidde akasajja natekawo n'ekifaananyi ky'omuntu eyeewuunye nnyo. Ono bamuyita Biraro Faith agamba stop pretending. Kampala people just wanted to hear from you. No one was going to bite you. You dodged us for nothing. Ate ye Faith agamba nti sebo nedda lekera okweyisaako. Abantu ba Kampala babadde baagala just kukuwuliriza. Tubadde tetulina kye tugenda kukola. Ebiwandiikiddwa Biraro Faith at the same time. Ono bamuyita Isa's plug King Kalisa and the Samsons at the moment. Nti David Lewis Rubongoya olumaze okulangirira nti tagenda kulabika wali ku NBS TV. Kati abagitwala wamu n'abadde bagenda okubeera mu programu eno abagitembeeta kati bali mu kutya bagamba lwaki David Lewis Rubongoya atubomye tagenda kulabikako. Bamuyita Nanda Mahlon. Yet you attend Frontline almost every week at the same station. It doesn't make sense at all. Regardless, we shall watch the debate by those who will attend. Ono abadde agamba David Lewis Rubongoya nti oganye okujja ku debate atenga ku Frontline show ya NBS obeerawo buli wiiki. Ekyo kiba tekigatta bulungi. Ono bamuyita Kalule Nelson. NBS, sorry, our MPs on ground meeting us. Thank you. David Lewis Rubongoya, our problems are not good English and debate. My problem as a voter, I need to see you physically. I tell you what you can do. No debates on NBS. Kalule muwagizi nnyo wa David Lewis Rubongoya. Agambye NBS sorry, MP waffe ali eno ku ground atusisinkana. Wama weebale nnyo David Lewis Rubongoya kubanga otusisinkana n'omanya ebizibu byaffe. So si ebyo byakugenda simanya kwogera nzungu nnungi ku NBS. No. Tekijja kukola bwe kityo. Ono bamuyita Crispy Wamani agamba I'll be surprised in future to see you again in NBS studios. Kati ate ye Chris alowoozezza ku kya biseera bya maaso bijja. N'agamba nti amazima gali nti ajja kwewuunya nnyo singa olunaku lunaakeera n'addamu okulaba David Lewis Rubongoya ng'ali wali mu studio za NBS nate. Oluvannyuma lw'okuba nga leero agaanye okugendayo. Sekadde Samuel yeebazizza bwebaza David Lewis Rubongoya. Ngamba nti weebale nnyo taata. Ono bamuyita Bethold M. Jr. Agamba nti toba wayaka. Let them unpin your picture from their flyer. Agamba nti David Lewis Rubongoya wamma bano toba wamasannyalaze. In fact bajje n'ekifaananyi kyo ku flyer yaabwe gye babadde bategese eya debate. Ano bamuyita Jack, they are not obvious. Sir, share with us please. My David Lewis Rubongoya bw'abadde agamba nti tagenda kulabika wali ku show eno. Ayina wagambidde nti ensonga ze zirabwa n'ayonka. Kati mu comment waliwo amugambye nti sebo nedda ensonga tezirabwa n'ayonka. Tubuulire ensonga lwaki oganye ogenda ku TV y'abasajja n'okuba nti oganye okubeerawo mu show tetumanyi nsonga. Nagamba wololololo. We love you so much, Eski.
bamuyita Eman Night agamba nti when they invite Moses banange banange ono bamuyita Aloysius agamba thanks SG again let them say bamwebaza bwebaza wano olw'okubeera nti asazeewo okubeera nga tagenda you boycott everything but why didn't you also refuse money for iPod bamuyita Ethan Mark ano CRISPR ayine byona what are the obvious reasons nti ensonga ezo ezirabulwawo nti lwaki togenze ze eziriwa abamu kyekibadde ekibuuzo ano Senabuli agamba thank you so much you are winning the race plus the debate minus attending the debate bagenda kufa Senabuli agambye nti wadde David Lewis Rubongoya atagenda abeerayo mweno debate naye ate mazima gali nti agenda juwangula nti agenda bawangula nga n'okujja tazze ago ge maanyi ga NUP according to Senabulia ono agambye nti owunye Luzzi to challenge you live bamita aban then ono bamita oppressed asanyuse busanyusi director Van Crash agambye nti indeed obvious reasons thank you so much our SK I hope the NBS continues with their so-called debates. There are other candidates who need it more than NUP. Ono agambye nti director Van Crash agambye nti NBS egene maaso ne debate zaayo naye aba NUP bo tebajja kulabikako NBS ekole byayo byo ebikole bo tebagenda ku they want to do that then ono bamuyita owa Regiza continue disappointing them they thought yapping all over the internet would make you change your mind ono agambye nti webale kubalabisa balowoozeza nti webanaawoggana ku mutimbagano ojja kugendayo kale so abantu abadde beesunze okulaba Honorable Luzzi ne David Lewis Rubongoya live ku NBS mu debate ebaddeyo okubeerawo leero nga 19 November 2025 ekiro David Lewis Rubongoya withdraws era agambye tagenda kulabikako ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagia yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange in fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno bakubire ku 0705 1936 bebannaffe aba Alson Painters UG abaseddi omusunsuzi erinnya eryange yenze abaseddi omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno abaseddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga
commenting nga kikyolowooza mukadde ke kamu subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba